Ekifaananyi kyogenda maaso n'okuba ng'olaba mukwano gwange ngenze maaso n'okuba nga nkuba screenshot okuva mu katambi ak'eddakiika entini ezaabaddewo mu kusooka ku lunaku lwokubiri mu ttuntu ekimotoka bwe kyagenda maaso n'okuba nga kyerindiggula ne kigwa. Ekimotoka ekiriko ebigambo emabega ebigamba nti Danger Petrol. Kyosobola okutegeera mu lulimi olwangu nti petulooli ow'obulabe eyali agenze maaso n'okuba nga ajjula mu kimotoka kino ennamba UAM 292Q mu buufu obumu oba obulala. Ekimotoka ekyo nno bw'okiraba awo bwe kyagenda maaso n'okuba nga kigwa ate abantu baatandika kuba nga badduka ku kyeyunira basembere we bali oba we kiri ebyaddirira byebyo byolaba era mu kifaananyi oba ebyaddirira we byamala okubaawo ekifaananyi kyogenda maaso n'okuba nga olaba byebyo ebyaddirira nga kiri ekyaddirira kimaze okubaawo. Abo bazinnya mwoto nga bagenze maaso n'okuba nga batuuka wabula nga omwoto gwe bagenda maaso n'okuba nga bazinnya gumazeewo bangi. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi omukulu Patrick Onyango owa Kampala Metropolitan yagenda maaso n'okuba nga atutegeeza nti embeera eyo yaliwo ku ssaawa zaali 9 ekigogwa Kampala Bombo Road. Ekimotoka ky'amafuta ennamba UAM 292Q nga bwe ngenze maaso n'okuba nga nkunnyonnyolako bwe yali etambula okuva e Kampala nga yali egenda maaso n'okuba nga eyolekera eggulu omugoba n'agenda maaso n'okuba nga bimuzitowako era ne bigenda maaso okuba nga bimusobera okkakkana ngegenze maaso n'okuba nga yeerindiggula ekigo. Ekisinga okuba eky'ennaku ennyo nnyini ddala abantu bwe batandika okuba nga badduka okusemberera ekimotoka kino bwe kyabaluka kyagenda maaso n'okuba nga kibookya abandi ne batuuka n'okuba nga tebakyasobola kutegeerekekwa. Oyinza okuliyita evvu oba ebisiriiza. Mu kusookera ddala ku lunaku olwokubiri poliisi yagenda maaso n'okusooka okuba nga etugamba nti abaali bafudde baali abantu abakulu 9 n'abaana abato 2 era ng'abo baali bafiiriddewo ku sport oba mbulaga omuliro guno. Tanka yagenda maaso n'okuba nga ebaluka ne sekubaluka yenna era ennaali oba omuliro gwagenda maaso n'okuba nga guva mu petulooli ono gwagenda maaso n'okuba nga gwokya abantu ne bagenda maaso n'okuba nga bafiirwa obulamu mu mbeera eyo. Wabula wakati ng'abantu bamaze okuba nti balusuulamu akaba ebintu byonna ebyali byetoolodde ekitundu ekyo nga bw'olaba mu kifaananyi byonna byagenda maaso n'okuba nga bisaanawo. Waliwo owa hardware eyabadde erinaanyeewo oyo yagamba nti yafiiriddwa ebintu bya bukadde 55 bweddu ku sport. Wabula abantu abagenda maaso n'okuba nga bafuna obuvune obw'ekika ekyawaggulu bali bagenda maaso n'okuba nga baddusibwa mu bulwaliro oba mu malwaliro agalinaanyeewo bagenda maaso n'okuba nga bafuna obujjanjabi era oluvannyuma nga byonna bigenze maaso n'okuba nga biba poliisi yagenda maaso n'okuba nga etuuka. Si eyoka abagenda maaso n'okuba nga olaba mu kifaananyi abazinnya mooto oba abo bagenda maaso n'okuba nga bazikiza omuliro bagenda maaso nabo okuba nga batuuka nese kutuuka yenna. Wabula nga tukyali ku ebyo oba ku njegeye yagenze maaso n'okuba nga ebaawo njagala okutegeeza nti bino byagenze okuba nga bituukawo tewannayita wiiki nnamba bukya abantu 150 abantu 150
10,23,1,105 bagenze maaso n'okuba nga bajja omuliro mu nkola y'emu wali mu ggwanga lya Nigeria. Era abamu bwe balaba ekimotoka kigenze maaso n'okuba nga kigwa ne sayidi z'e Nigeria eyo bajja kipayopayo basobole okuba nga basembera bagende maaso n'okuba nga balega kutufuta otw'obwereere. Era nga embeera yabadde ekigogwa bangi bagenze maaso n'okuba nga badduka basobole okuba nga basembera ekimotoka ekyabadde kigudde bagende maaso n'okuba nga beefunira ku mafuta. Waliwo n'omwami omu mukyalo we yagenze maaso n'okuba nga ayogera agamba nti omwami wange yabadde yakaleeta ebbaafu emu ey'amafuta n'adduka agende maaso n'okuba nga anona ebbaafu ey'okubiri. Ekintu we kyagenze maaso n'okuba nga kitulika kamaama ne bakalekaawo. Omwami yagenze maaso n'okuba nti ava mu bulamu obw'ensi eno. Si mwami yeka wabula n'abaera nti amulese ate n'aleka n'ezzadde mu buufu ofaananako bwe butyo. His Excellency Bobi Wine olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwa October omwaka 2024 agenze maaso n'okubaako obubaka bw'agattako ku byonna ebyagenze maaso n'okuba nti biba mwagenze maaso n'okuba nti ayinako baasonzeko olunwe nnaku byonna. His Excellency Bobi Wine awandiise obubaka obadde obw'olufuutifuuti agamba nti very moved by the tragic accident at Kigogwa along Bombo Road in which a fuel tank explosion claimed the lives of over 15 people and left many others gravely injured. Mu biwandiiko bya His Excellency Bobi Wine mwetutegeeredde era nga kibadde ne mawule kyagenze maaso n'okuba nga kirabika. Mu kusooka batugambye nti abantu badde 11 abaafudde wabula tugenze okutuuka olunaku olwaleero ng'abantu baweze 15 abaakava mu bulamu obw'ensi eno. His Excellency Bobi Wine byonna agenze maaso okuba nga abikoonako agamba nti yagenze maaso n'okuba nga embeera eno emukwatako ne sekukwata yenna oluvannyuma lw'okukimanya nti sayidi z'ekigogwa ku Bombo Road awo etanka yagenze maaso n'okuba nga ebaluka abantu abasukka mu 15 ne bagenda maaso n'okuba nga bava mu bulamu bw'ensi eno ate abalala nkuyanja bo bagenze maaso n'okuba nga bavaawo n'ebisago eby'amaanyi. The fire also destroyed several properties and businesses in the surrounding area. Bobi Wine agamba nti omuliro guno gwagenze maaso okuba nga guteekerwa negenda maaso okuba nga gwonoona n'ebintu ebyabadde awo oba ebirinaanyewo mu mbeera efaananako bw'etyo. His Excellency Bobi Wine agasseko eddoboozi agamba nti my condolences go out to the families who have lost their loved ones and my thoughts are with those nursing injuries. Yagenda maaso n'okuba nga akubagiza famire zaabo abagenze maaso n'okuba nga batuukibwako enjego bw'eti ate era mukadde ke kamu n'aweereza obubaka bwe eri abo bonna abakyali mu malwaliro abagenda maaso okuba nga bapookya n'ebiwondo. His Excellency Bobi Wine agenze maaso okuba nga agattako agambye nti no, while we condemn the late arrival of the police and emergency services at the scene, which has been a chronic problem, this incident reminds us of every citizen's responsibility to take extreme precaution in situations of this nature. Omwana agamba nti nga tukyagenda maaso n'okuba nga tunenya poliisi wamu n'abazinnyamoto okubeera nti baatuuse ng'akadde keeyise ekyo twakimanyira kyafuuka kirwadde kya bulijjo. Wabula njagala okutegeeza buli munnayuganda nti buba buvunaanyizibwa bwo ogenda maaso n'okuba nga weefaako naddala mu mbeera ezifaananako bwe ziti. His Excellency Bobi Wine agasseeko, may the souls of the deceased rest in eternal peace and may the injured have a swift recovery. Emyoyo gy'abagenzi Mukama agiramuze ekisa kigende maaso n'okuba nga gifuna ekiwummulo eky'emirembe. Wabula ate era mukadde ke kamu abo bonna abagenze maaso n'okuba nga enjega eno ebatuusaako obuvune dunda asobola okubeera nga ataasa bagende maaso n'okuba nga bassuuka. Omusaga kyagamba okwisuuka. Twongera okuba nga tusabira famiri zaabo ffe nga YouTube channel ya AGALIWO tuli wamu nammwe. Genda maaso n'okuba nti olikinga video eno. Thank you.